paka lwe zinaatuuka ku myezi 3. Kati bwe ziweza emyezi gino 3 kiba kitegeeza nti ate tulina okwongeramu awo ku growers awo kuba tunoonya tulunda zaaki. Tulunda za kubiika bubiisi magi, tulunda za kubiika magi kwaluza, oba tulunda bulunzi zikule tutunde. Omanyi byawukana. Kati bwe tuba nga tulunda nkoko zaffe za kubiika magi tuzirekererayo ku eyo formula paka lwe zitandika okubiika, eyo gye tuyita growers. Naye abamu bwe muva ku chicken duck ne muddukira ku growers ne bweba tennabiika mugiwa leeya. Kati ebiike ki? Layers mash ye emmere gye tuwa enkoko ze tulabye nga zibiiseeko at least 5% mu nkoko. Bw'oba olina enkoko 100 ne weesanga nga enkoko 10 zibiika, awo zikyusize ozijje ku growers mash oteeke ku layers mash. Awo kijja kuba kitambula bulungi nnyo. Naye bw'oddira enkoko eno nga yakaweza buweza myezi 3 oba eri mu myezi 4, gwe n'ogamba njiwe layers mash, 1 zijja kutandika okubiika nga nennabaana ajjirako. Kwe kuwuliramu enkoko zange zibiika naye n'ekyenda kijja. Ogikase okubiika ng'obudde bwayo tennaba. Eyinza okwanguwa okubiika ate n'ekoma mangu. Entabula y'emmere eno ebiseera ebisinga oluusi ereetera amagi okwokebwa munda. Bwe enkoko tezikyabiika naye emmere y'eno gy'oziwa. Buli siteegi ya nkoko erina siteegi yayo ey'emmere. That's why tusooka na chicken duck ne tudda ku growers ne tudda ku layers. Layers mash tuwa enkoko ezitandise okubiika. So eziwezezza emyezi 4 sikitegeeza nti bwe ziweza emyezi 4 zituuse okubiika. No, bw'onooyanguwa okugiwa emmere ya layers zijja kwanguwa okubiika zisale. Oba zitandika okubiika naye nga zibiika zonna amagi zireeteramu n'ebyenda oba nabaana ne ziba nga ate tufuna ekizibu. Kati tulina ekika ekyokuna kye tuyita ekya breeders mash. Ekyo breeders mash y'emmere gye tutabula nga tuwa enkoko ezibiika amagi mwe tugenda okwaluza obwana. Toddira layers zino enzungu n'ogiwa breeders mash. Ate awo n'entabula ekyuka. Bwe ziba zitandise okubiika tusale. Ddira mukene kiro 16, ofune kotoni kiro 16, teekamu obusonko kiro 14 oba 15, oteekemu sunflower kiro 2, teekamu premix kiro 1, oteekemu omunnyo kiro 1. Awo enkoko zo zijja kusigala nga zirya emmere, ng'emmere gye zirya ezigasa okukula ate ne zikuwa amagi nga geego. Bwe tunaatambulira awo ekikwatagana ku ky'okubiika tujja kuba tukiwangudde. Naye ojja kudda awo weebuuze nti lwaki enkoko zange tezibiika? Ozitabulira otya emmere? Ojja kudda awo weebuuze enkoko zange tezikula, ozitabulira otya emmere? Weebuuze enkoko zange zinnemye okutegeera ennyumba eri etya? Tulina what we call the characteristics of the good chicken house. 1, empewo ezimala, ekitangaala ekizimala, nga wayonjo, emmere ennungi. Ojja kwesanga ng'enkoko zo zikuze nga bw'ozeetaaga ate ofune ssente mu mbeera yonna gye weetaaga. Enkoko ya leeya tulinamu ebika byazo, naye ekisinga okukola obulungi ye Bovan Brown. Enkoko ezisinga okukola obulungi ziva Belgium na Netherland. Ezo zo zikula bulungi, naye kyenjagala omanye gwe alunda enkoko. Bw'oba ogenze okugula enkoko, sooka weebuuze enkoko ze ŋŋenda okulunda ziri zitya. Kuba enkoko zino ezimu bazitabula, ekyo kyenjagala gw'obeeyo ng'okitegeera. Bazitabula ne weesanga nga tulina layers naye nga zirinamu kala ez'enjawulo, omanya ntabule. Ekika ky'enkoko kirina kuba mu kala emu, eyo ye leeya entuufu. Naye bw'osangamu eza silver, n'osangamu eza brown, n'osangamu ezirina obweru ku mugongo, n'osangamu ezirina obweru wano mu bulago, ng'omanya nti ekika ky'enkoko kye bakuwadde kitabule. Awo togenda kufuna kye weetaaga kuba buli kika kirina embiika yaakyo.
waliwo ezanguwa okubiika ne wabaawo ezikeerewo okubiika naye ng'enkoko entuufu eyaleeya bwe kuba kubiika yanditandise kubiika nga ya myezi 4. nze nagabakooko enkoko ze bayita rainbow layers, buba bwa brown nga butono, bubiika nnyo, bubiikira emyaka 2. naye ffe tugenda ne tugula buguzi fa ne wooguze kazibe kampani zino ennene abamu baafuuka bafere bazitabula n'osangamu gye bayita eya silver, n'osangamu muhamed, n'osangamu highline, n'osangamu bovani. kati ebika ebyo bwe baba bikutabulidde mulimu ezigenda okutandika okubiika amangu ne mubaamu ate ezitagenda kutandika kubiika mangu, ne mubaamu egenda okwanguwa okubiika ne mubaamu egenda okukeerewa. ne weesanga nga enkoko 100 mulimu ezitandiseeko nga 20. kitegeeza nti kyekika ekituufu kyolina okulunda. ne mubaamu ezitandika okubiika nga wayiseewo omwezi mulamba, ne wabaawo ezitandika okubiika nga wayiseewo emyezi emirala 3. kati ebika by'enkoko bino omuntu byateekeddwa okumanya kiki kyayina okukola era okikola otya era okikoze otya, kuba twagala omulunzi. okulunda enkoko mulimu. aba Netherland gwe mulimu gubabeera nagwo nga gwe mulimu ogubawa ssente. wano Yiga yatandika n'enkoko 350, only 350, naye kati ye kampuni ekyasinze okuba ennene. biyinzika yatandika na 450, naye nga yakikoppa ku Yiga Bulemeezi nejja ebika bya companies nnyingi, naye ng'ekikulu mu kyonna ki sooka omanye enkoko z'ogenda okulunda ennyumba yazo efaanana etya, yandifaananye etya. ekika ky'enkoko kyenjagala okulunda nkoko kika ki, ngenda kijjawa. kinyuma nnyo enkoko wooziguze ne bakukolera follow-up n'omanya zitambula zitya. naye teriiyo kampani mu Uganda wano nkyogera nkisimbako amannyo ekola follow-up ku muntu aguze enkoko zaayo, kuba bw'ogenda okugula enkoko mwawukananga baabigwo. That's why abamu mutamu enkoko ogenda n'ozigula ne zitandika okufaako, boddayo okubabuuza batandika kugamba kino oba kiri. awo ojja kuba kikutama. weŋŋambidde nti mu bantu tulinamu ebiti 3: abaalema, abaalemwa n'abaalemala. naye omuntu asinga yonna eyalemwa ogenze mu kintu nga tokifunyeeko kumanya. bw'oba otabula emmere tusoose kwogera ku concentrate, ku ingredients ziri ezaffe ordinary zetumanyi. abamu mugamba mbu simanyi buddira enkoko eŋŋanda n'ogiwa emmere enzungu. ekizungu kyekiriwa. mukene ono mulungi nnyo, naye mukene tulinamu wa biti 3. 1, tulina mukene owa Victoria. mukene oyo yandibadde mulungi bw'obanga gwe omwekuŋŋuntidde. tulina mukene owa Kyoga. mukene oyo mulungi, naye ekizibu kyalina kiri kimu, mubeeramu enkejje nnyingi. obunene bw'ekyennyanja si kwe kuliisa enkoko, twandibadde nga tukozesa mpuuta. naye mukene asinga obulungi owa Victoria gwe tuyita owa Nalubaale. kati awo bw'olabira nga kyekyamukene kikukosezza nnyo, kozesa soya ng'omaze kumusiikako, ajja kukolera bulungi. bwe kibanga ekyo kiganye, genda mu concentrate zenkugambyeko. nkiddamu, concentrate akyasinze kuba mulungi ye Hendrix, addako awo ye Intraco, addako ye Everready, addako Jubairi, addako Champrix, addako New Science. kati awo eyandibadde nga addako olwakuba nti kati naye baatandika okumufuulafuula ye Kafika. bw'ogulanga ekirungo kyonna ekipaakinge ne bakugamba nti yongeramu soya, ekyo kitegeeza mulimu ebitamala. naye ng'entabula eno eyawukana. bwe tuba tutabula mmere ya bukoko buto buno obuli mu buluda, ekiro 5 zitabula kiro 15. ekya broken maize ekiro 5 twongeramu ebintu 3. 1, twongeramu bwe tuyita obusonko oba kalisyamu, ekyo kimu. ekyokubiri, tuyina okussaamu omunnyo. mulimu abantu abagamba nti bw'okozesa concentrate toyina kuteekamu kintu kirala kyonna. That's why enkoko zammwe zibalemalako.
That's why enkoko zammwe tezinywa mazzi gazimala, kuba enkoko ekula ebintu bisatu: mazzi, mmere n'ebbugumu eribaamu. Naye bw'onoddira concentrate nti kuba baatugambye nti mubeeramu omunnyo, tebasobola kuddira munnyo ne bateeka mu concentrate, kuba jjukira omunnyo guno gumala ne gumeltinga. Awo ojja kuba kyokola tekiriiyo. Bw'oba okozesezza Hendrix, n'okozesa Jubairi, n'okozesa Intraco, n'okozesa Everready, n'okozesa Champrix, n'okozesa Jubairi, n'okozesa Neoscience, oyongeramu 2 byokka. Calcium na munnyo, ebisigadde togattamu, ojja kuba okoze bulungi. Enkoko zino bwe ziba zikuze, naddala kati nga ffe abali mu Croilers, Loco, Saso, Rainbow, ezo zo bwe ziba zikuze ziwezezza emyezi 3, ekiro 5 zitabula kilo 2.5 eza bulandi oba broken maize. Twongeramu buli kilo 10. Bw'oba okozesezza busonko teekamu kilo 10. Bw'oba okozesezza calcium ono owaffe ono owa livestock feed, teekamu kilo 8 mu kilo 10. Kitegeeza nti ekiro 5 ng'otabulira nkoko nkulu, teekamu livestock feed ekiro 15, omunnyo kilo 3. Enkoko zo zigenda kukola bulungi, zibiike bulungi, naawe otye ogambe nti kirabika enkoko zaali zinnemye lwakuba nali sizitegedde. Mbagambamu, Kafika ku ntandikwa yali mulungi, naye baatandika omucupula ne bamugattamu ebirala. Bw'ogulanga ekirungo kyonna olina kugamba nti ate yongeramu kino, ekyo kite, kuba ffe ekituleeta ye muntu okumubuusa oba okumuzibula amaaso okole ekyokola nga si kyakusala. Si buli abatunda ebirungo. By the way, ebirungo bino eri ebweru gye biva bijja biri genuine. Naye omuntu bw'akugambanga nti bw'oba ogyemu ekirungo ekyo ndeetera ekipapula, toddayo kugula, kuba gwazizaayo ekipapula ate gwe bajja okuguzeeyo eri fake. Awo njagala obe ng'otegeera. Mu nkoko zino njagala gwali mu ssaawa eno okuba nti olaba kye tukugamba oba kye nkugamba. Abantu abamu oba companies ezimu zaaluza enkoko nga ntabule zitya. Mbeera n'enkoko batches 3, ndeeta esooka neeweza emyezi 3. Bweweza emyezi 3, bwe ogwokuna netandika okubiika, nendeeta batch ey'okubiri, nti eno bw'ebe ekuze njijjewo, naye okusigala mu bizinesi ate walina okubaawo etandika. Kati bw'embeera n'esooka, oli n'abeera n'ey'okubiri, oli n'abeera n'ey'okusatu. Njagala okigenderera olwaleero. Bw'ogula obukoko buno omulundi ogusooka, bwonna buba bulungi. Naye bw'oddayo omulundi ogwokubiri, ojja kwesanga nga mulimu ezifa. Enkoko zino ezikunkumuka mu bbuludaawo, kitegeeza baakutabuliramu amagi g'enkoko ento. Bwe businga okunkumuka mu bbuluda, buli lw'oligula enkoko ezadde wano n'osanga nga mulimu obukunkumuka ennyo, omanyanga bumanya nti baakutabuliramu amagi g'enkoko ento. So kati awo noonya omuntu okubanga bw'oba onaalunda oleme kusalwa nga kyolunda okitegedde. Ate kino kigende mu bannaffe be tuli nabo mu mirimu. Omuntu bw'aba akuwadde ssente ze muwe ekintu ekituufu, okusinga gwe lw'onoomugyamu bujja, gw'ojja kuba ofunye ate ye afiiriddwa eyandibadde akuwa abantu abalala, osobole okuba nti ofuna akatale nga